Nkwanirizaako nnyo leero amakya g'olunaku olwaliro ngenda kusoma omwezi ziri 2 omwezi guno ogwa December kitegeeza tubuza ina ku nnya zokka okutuuka ku Christmas olwa Christmas sirubaze naye nga tubuza ina ku nnya zokka okubeera ate nga tujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Eddakiika ziri 8 ezaakukonoka ku ssaawa 3 ez'okumakya webale kubanga twegaseeko yonna gy'osinza okutulaba ku NTV, Spark TV, YouTube amune Facebook Live webale kuba nga otwegaseeko nga twetekkera amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era nzamu okubuuza weeteeseteese okuzaalibwa kitegeeza ki kuzaalibwa munda mu ggwe ddala singa azaalibwa olunaku olwaliro nakusanga weeteeseteese asobola okuzaalibwa kitegeeza ki nti munda mu ggwe mubeeremu ekipya ekizaalibwa oli eyo owulira amaka gakutamye omukwano ogukooye obufumbo oyagala bufuluma owulira bugaanye bukaaye naye nga nawe bufuluma sooka obuuze waawe byakyamira lwaki bukutamye wabuyingira obwagala naye kati lwaki owuliranga obukooye eyali munno omulabanga kiso mutanza okweyita amannya amabi amakya g'olunaku olwaliro tugenda kuba tutunuulidde engeri kyoyinza okuzza obufumbo obujja ndi ne Pastor Henry Kibirige paka ssaawa 5 ez'okumakya ndi Ruth Kalibala Bwanika nkomawo naye MWASUZE MUTYA ziweze mwenda zennyini ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya abali kubanga twegasseko wano ku NTV ne Spark TV abali ku YouTube ne Facebook mwena nza mubaaniriza ndi ne Pastor Henry Kibirige paka ssaawa 5 ez'okumakya nga tutunuulidde amaka agaffe ago agayugayuga oyagala okugafuluma ate nga jjukira nti ye institution Mukama gy'asinga okuwa omukisa naye ate ne sitaani gy'asinga okulwanyisa so tuzza okulaba engeri tuyinza okukuba empenda ogazi obujja Mukama yebazibwe musumba. Amina mukwano. Webale kubanga tosaze okubanga oggala omwaka naffe era njala kwebaza Katonda. Amina. Nti tutuuse mu December. Yes. Situtwala for granted. Kituufu. Bannaffe bangi kino tebakirabyeko. Kituufu. So twebaza Katonda atuyambye okubeerawo. Yes sir. Atuyambye okuba nti tukola ebintu bino omwaka ku mwaka n'atuwa obulamu atulabiridde alabiridde abaana baffe abakyala baffe abaami baffe ab'omaka gaffe biyinza okuba bingi tebigenze bulungi naye buli lwokeera ng'oli mulamu kituufu kitegeeza nti Mukama akuwadde omukisa ekyamagero ekisooka kiina okuba nti nno otereeza ekibadde kikoze ki ekibadde kitannaba kutereera kyova olaba olwaliro njala tulabe ddala omuntu atukuza atya oba atereeza atya okutukuza obulamu bwaffe kitegeeza amaka gaffe obufumbo bwaffe naffe okwetereeza naye Ruth nga tetunaba nakugenda nnyo kusingako wano singa ompayo eddakiika nga 2 ne tusaba essaala etali mpanvu nnyo taata omulungi tukwebaza olw'obulungi bwo n'ekisa kyo tukwebaza nti nolaba bukedde nga tuli balamu emikono gyo gino gikwata amagulu gatambula twogera tulaba tuwulira Mukama kitukwebaliza era show eno gye tutandise olwaleero ereme kubeera just a show another TV show naye wabeerewo obulamu obukyusibwa wabeerewo amaka agatereera wabeerewo abazza obujja obulamu bwabwe amaka gaabwe taata tuwa ekisa mu kiseera kino kyewazaalirwamu kyetujjukira nga tujjukira amazaalibwa ago okuba nti tutukuza obulamu bwaffe tutukuza obufumbo bwaffe tutukuza emirimu gyaffe naye okusinga ennyo amaka gaffe nga gakuweesa ekitiibwa bonna balina entalo n'obutakkanya Mukama obayambi batukuze batereeze ebintu bitambule bulungi omugaso gwe bateerawo obufumbo buno kuweesa nyalo ekitiibwa obufumbo budemu bukuweesa ekitiibwa bweweesa nyalo ekitiibwa buzimba obulamu bw'abantu ekkanisa yo n'eggwanga n'ensi yonna mu kutwalira wamu tusabire netubaza onyala kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amina. Mukama mulungi. Mutusinza ki? Tubaddeyo Mukama atukoze bulungi era obulamu tebubadde bubi. Twebaza Katonda nti tutuuse mu Christmas endala. Kituufu. Era kyembadde neebuuza ennaku zino nga naye Mukama ontuusiza ku Christmas eno n'abaana bange nga sirina gwe nziise kiki kye nnyinza okuba nti nkukolera obiroonya ne bikubula. Kituufu. Kyobola nasazeewo ngenda kukolayo ka outreach kali eyo mu Mpigi ngende nsisinkana abaana abawala ba orphans n'abalenzi
tubatwalireyo ku byokwambala engoye empale pads bitabo kati yenna ali eyo ng'osobola okuyimirira naffe jangu tugende tuyambe omanyi oyinza okubeera nga gwe ebifi byenkoko ogenda kubisuula ku dustbin engoye ogenda kwebuza oba nyambala eruluwanga zonna ziri awo naye eriyo atalina yadde ak'ekituli kagenda okwambala ate nga bali mu Uganda eriyo ayagala ogenda ku church ku Christmas naye ng'ekigenda omugaana talina mpale munda nika sinangoye ngatto yakakondo naye nika ey'omunda tisinga naatuuka eyo empewo neefuuwa ekiteeteeyi n'alabika ntya so kati ebintu ebyo olusi mbirowoozaako nempulira nga nemmere ewange nneme okulya nenga nze ndi ekifi ky'enkoko nga ebyo munnayuganda munnange agamba nti bwenfuna ekijanjalo mba nja kuba nfunye nnyo nate nga takirina so asobola okuyimirira naffe buno bannayuganda bannaffe nabo bazaalibwa nabo bali mu Uganda naye bambi obulamu tebunaba kutereera ate kitegeeza nti abantu abo bagenda okusigala bwe batyo bujja kukyuka nga luli wamuguliranga empale kati ate nga yazigulira abalala ffena tulina abaatuyamba in one way or another so Christmas eno tuleme kwerowoozaako ffeffekka tulowooze no ku bannayuganda bannaffe abayinza okuba nga nabo bandyagadde okusanyuka ngaffe ate nga tebeetaaga bingi oyinza okosanga omitwalo 10 nga gawo tegisobola gula yadde breakfast naye ng'ew'omulala ebambaga kituufu ebambaga nalabirala Katonda ng'avuddeyo mu ggulu ali ku nsi atambuza bigere n'omuweso nga lwaki alina okusinza amazaalibwa ga Mukama waffe naye ng'ate ggwe emitwalo gye 10 bagikulekera awaka ogamba omusajja tetegeera nti Christmas emitwalo 10 gigenda kukola ki omusajja ono nze genda nakusiba nzireyo ewaffe naye ng'ate omulala ekyo kyamagero kanya naffe era we tuli wano yadde tuyinza okuba tukozesa kakadde kamu awaka oyinza okwesanga ng'ate era waliwo ayinza olinga bwakuwa miliyoni $2 naawe olaluka n'ogamba Katonda w'amaanyi naye ate nga naye mu miliyoni 2 bwe busente bubeeraawo obuli awo petty cash so teri ali nti nno alina byonna buli omu alina kyobalaba nga sinza agamba nti bwe nnyamba ono nze mba nina nnyo nange nina ayinza okunnyamba nange nengwawo ekituufu so jangu tuyambe bannayuganda bannaffe baana bawala baana b'obulenzi they are orphans tebalina bazadde kati gwe njaga maama teyangudde ekiteeteeyi naye atalina maama gwagenda agamba nti ngulira ekiteeteeyi ate nga teyeetaaga na kipya byolina gokyolaba nti kakati kino kiyinza okuba kikuleseewo oba olinako bingi wano omaze omwaka tokyambaddeeko osobola okukireeta naye nayibawo yennyini nnyini enza omulaba ng'ajeera naye nga gwena emmere gy'oyiwa muweeko mulirwanaawo oyo bani bayiba egamba yagala mulirwanaawo nga bwe weyagala kituufu so anasobola enamba zange bajja nzogere nga tuwunzika kale bajja kutandika kati nkitegeera omukyala ali atya omukyala mulungi kansobole nti naye gyali alaba simanyi oba alaba naye gyali mulungi abaana bali bulungi twebaza Katonda olw'abaana abaana Katonda abakuumye simanyi kyenyiza kusinga kwebaza Katonda ddala Katonda batuyisa mu covid abaana nebuuza kati atawanyaffe abakulu bwanakwata abaana tunaaba tutya naye nebaza Katonda yatuyisa mu covid n'abaana babeera balamu weewaawo eriyo bannaffe abafiirwa obulamu era tukyasigala nga tunakuwalira wamu nabo abafiirwa naye ate ffe abasigalawo tulina okwebaza naddala amaka gagootana nnyo era babanga obufumbo bwe bwayita mu covid ne busigalawo nga tebakulekaawo nga temwami teyafa mukyala teyafa temwayawukana olw'embeera mukwano gwange yafiirwa omwami we mu covid naye natuuka ewuwe lumu naŋŋamba ekintu kyensaba kiri eki singa omwami wange ayita mu mulyango awo n'ayingira sifaayo oba akoze bityo bava wa mukazi mulala naye singa ayita mu mulyango awo n'ayingira abaana bano ne bagamba ddadi akomyewo kyokka kyenjagala kyokka n'okuba ku simu ng'eyitamu n'ogamba ddadi njagala kwogerako naawe oba ono ayagala kwogerako naawe so neŋŋamba nga takyasaba nti no angulire ebiteeteeyi ankolere ki ajje n'ezakameeza ajje n'ebiki naye ng'ayagala kimu ayingirawo omwana waagambe ddadi kati nga atunulira abaana bagamba bano banaddamu okuyita ekigambo ddadi tebasobola kukiddamu okiwulira so kyova olabanga ebintu bitwala for granted era olwaleero omulamwa gwe njagala okuba nga ntuusa eri abatuwuliza abatulaba ti Mukama atuwa ekisa tutukuze obulamu bwaffe
tutukuze obufumbo bwaffe. Tutukuza tutya obulamu bwaffe bwe twatandikira? Okutukuza obulamu kitandika na kwenenya bikyamu bigenze mu maaso. Kubanga njala kutegeeza ffenna tulina bwe tugoyinze wrong, tulina ebitukyamyeko. Ogenda otunuulira abantu nga basurvivinze ebintu bingi nnyo, yandibadde afiira egindi, yandibadde afiira egindi, yandibadde agwa mu accident, abamu babadde bakola ebikolobero naye Mukama n'abakuuma ne babeerawo. Naye omuntu atuuka ekiseera n'alowooza nti ye obulamu alina butambuza bw'atyo, agenda kuba atulugunya balala. Naye buli lwokola ebikyamu Mukama n'akuwa ekiseera eky'okubeera omulamu, aba atuwadde ekiseera kyakutereeza, kyakwenenya n'ogamba naye bannange guno omwaka gwe ntuusize mu Desemba naye nga abakaaba bangi abali babegawa nga nkaabiza bantu buli wentuuka abantu nga bagamba wuyo atuuse awakale bakudduka abaana bo, mukyala we ye awulira bulizi mmotoka ku geeti n'agamba Mukama omusajja akomyewo, omuntu agenda kukola atya? Kwegamba kati buli omwaka yeekubemu ttooki omwaka guweddeko. Kituufu. Naye obbya abantu oyinza okuba nga obudde bukyakutawaanya oba n'emize emirala mingi, saagalaga nti kuba kwekoka, mize emirala mingi. Kati kyekiseera buli omu atandika kugamba naye Mukama nsaasira, weekwemu ttooki, weekwemu ttooki, nsaasira kino mpe ekisa ekikirekeraawo, ekikirekeraawo ntandika obulamu obulala. Nze ndowooza Mukama bw'akukuuma ng'oli mulamu ayina ekigendererwa. Yes, abala bagamba tokyalina mugaso, naye bw'osigala ng'oli mulamu waliwo ekiseera Katonda ky'abakuwadde okwekuba mu mutima okulaba nti nno okyusa obulamu bwo. So weenenye mu maaso ga Katonda. Ekirala osabe Katonda akuwa ekisa otukule mu maaso ge. Okwenenya kuno kulimu okutukula. Bwe twenenya mu maaso ga Katonda, Katonda ye atutereeza, si ffe twetereeza. Naye tulina okusooka okukakasa nti nno tulina kye tunakuwalidde. N'onakuwalira ekintu ekyo, wagoba omukyala, obadde omukuba, obadde ovuma omwami, awaka wonna wafuuse wo zone, obadde mwenzi. Kwegamba kati weekuba muntu ekyo Mukama akuwadde obulamu. Naye ddala era n'ogujja gutandike bwe gutyo, kwago guno guggwako. Era kati abamu mu sizoni eno ey'okunoonya ensimbi n'ebiki, ate abadde omwenzi ate kati olinyisiza ku 15 kubanga ate Christmas, abadde omubbi olinyisiza ku 25, abadde ayomba kati nakonako obukonyoovu bamuvume Katonda bakufuna sente za lugoye, abalyaza amaanyi ate kati olwa n'amasimu gakyusizza. Nze mbadde ngamba nti kati tutandika okutereeza. Oyogedde Pastor Henry, oyogedde ku omwami omukyalo badde omutulugunya amugoba n'omugoba. Abantu abasinga bati bamanyi kye bayita bufumbo. Ebigambo ebitukuvu byogera ki ku bufumbo? Obufumbo kasoke nkozesa ebigambo bino. Obufumbo ndagaano gyokola wakati wo ne Katonda. First nozaako nokola endagaano eyo n'omuntu ono, ne wabeerawo n'abalala abajulizi. Eri abajulizi abali official abasayininga ne ku marriage certificate yo ne bagatukakasa nti twali bajulizi. Ne bayo ne bana abaali batudde oba mu kkanisa oba mu kereziya oba wa nga batudde balaba abajulizi abo bonna baali mu ndagaano eno. Endagaano y'obufumbo kitegeeza buvunaanyizibwa, kitegeeza commitment, okwewaayo n'ogamba nasalawo okubeera ne wono, nasalawo tubeere ffenna. Byebirayiro. So obufumbo si kusekansa kulya ice cream, kisooka buvunaanyizibwa. Buvunaanyizibwa Katonda atuwa ekisa ekibutuukiriza. Ekyokubiri obufumbo commitment, nti si kuba nti no tere balala balungi, si kuba nti gwe osinga abalungi. Era ndowooza tutandika bubi tutandika gamba oli baganda oyo gwe yalaba yasinga, nze saagalaga nti mukyala wange yasinga obulungi. No, ayinza okuba si yasinga obulungi, naye neekomitinga ku oyo, because bw'okyogera nti yasinga obulungi bw'onoolaba omulungi omulala. Era ebintu byetusanze mu bufumbo kubanga kola nnyo marriage counseling, olanga kati bannange otolaba oyo kati nakaddiye, otolaba omuwala muto ono omusajja.
obufumbo tebuli kwani asinga obulungi buli kuki bwe tunanoonya abasinga obulungi kitegeeza tujja kulinanga beauty contest tebatuteega ab'okuwasa naye ate era awangudde ey'omwaka guno ate tawangula yaguddako olwo kitegeeza nti kati ogenda kuva kuona yawangula kuno ate odde kuona awangudde oguddako so era ntera nnyo okubagamba bw'omala okuyingira obufumbo nzibe nkansolinga okuyingira mu bufumbo bagamba kyonna ky'osangayo kyekyo munno ky'omusanga kyali kuolwo tubakwana nga bambadde engoye nga bambadde engoye tubakwana bambadde engoye nga zinyumye ati nga bonyumye olwaleero look lovely thank you so much naye bye tulaba ku ngulu bino si bye biri munda true okitegeera kati mwami Bwanika yalaba ffe tutalaba kituufu naye n'agamba kikino kyekyange ngenda kutambula nakyo abaali awo nga waliwo ekirala ekize ku block n'agamba okay naawe mpulabye gy'oli era sigambe nti oli mubi naye eno nakolayo endagaano nti ono ye wange wadde bigenda bikyuka kubanga birina okukyuka ate bituuka ku side zombi awo kyatutundira nnyo enkyukakyuka z'abakyala kubanga bo emibiri egyaba gikyuka mangu katonda bwe yabakola tezikyuka mangu naye tulina bye tutambuza anti yensonga eyo olwokuba mulina bye mutambuza byegitonda bw'atyo wabaawo ebikolaki ebikyuka ebyo omusajja yenna ayingidde mu bufu obw'obuvunaanyizibwa alina okuba nga abye-expectinga era okubikkiriza atambule nabyo kubanga yadde ebyaffe biyinza okulwawo ekiseera kituuka n'ebyaffe nebikola ki nebikyuka ogenda okukakkana nga naawe weetaaga okusindikamu weetaaga okugumiikirizaamu weetaaga okunnyonnyola weetaaga okuteekateeka okutetenkanya girabo wano awo kugamba nga ajja kutuula awo ogenda ng'osumagiridde mu ntebe badde bakuleetedde caayi bagenda okusanga twakuwadde caayi ng'obadde okoze otya naye nga tete wabikolanga luli eri lwaki time ekakinza up with you ffenna katonda byatutonda bwe tutyo wakitegeera era abantu bangi beesanze nti mu myaka gyabwe egy'okutuuka mu mbeera eyo tebaagumiikiriza abantu bano bandi bategedde kuba kati gwe ne mwami Bwanika mulina ekiseera gy'okutuuka ng'ekikulema agamba mukyala wange mulabidde ebbanga bw'aba leero buli bumulemye okwala nkitegeera nga naye bw'anaatuuka neerabidde ate saati yange mu mmotoka nga togezaga naye musajja gwe wabaaki kubanga muzze mutambula mwenna nga bino ebikyuse mwenna musobola bitegeera naye kati bw'onoogamba nti nooleseewo bwe mwakula naye oleese omupya bugenda okutuuka eyo omulimu ogukyukira nga yagamba nze ate nze nkyabisobola kale ate gwe otandise otya okuba nti enno nga tobisobola so era omulango gwenkuba olwaleero njagala okukubira omulanga abaami kansooke n'abaami obadde n'omukyala tokyalanga waabwe teri akumanyi katutereeza bufumbo tutereeza otyo tutukuza tolina tewali akumanya ewaabwe niyo mufukumuddemu abaana kati muli mu waakuna naye waabwe teri akumanyi togenda nga kusasula mukyalo nga empisa yaffe wano yeggwanga yaffe munaddala mu Afirika wano bweri mu kanisa oba mu muzikiti teri akumanyi nti gwe mwami kati mbadde nsaba abasajja ensonga eno tugitereeze badde nsaba tusooke tuwummulemu bwe tukomawo tutandike awo ddala wennyini bulungi ki obukirimu okukyalako ewomukyala kwanjula mbaga okweyanjula mu ngeri eyo ye kiri sayidi emu omukyala takyetaaga kubeera nga ne sayidi y'omwami okutegeera bwe tugenda okutandikira tovaawo tukomawo webale kubanga okyaliko NTV ne Spark TV YouTube Facebook live mwenna mwebale kubanga mukyekumidde ku MWASUZE MUTYA ndine Pastor Henry Kibirige ngono life coach era nga tutunuulidde ate nga gyetumalako omwaka guno ng'amaka tegasaanyeewo biki ebyo bye tulina okutunuulira naddala nga tuwunzika omwaka guno amu n'okucelebratinga amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo bwe tusookedde tuze tuyitamuko ng'atulaga obuzibu buviira ddala tulongooseza okusooka okutegeera amaka kyeki Mukama agogera ata era mukisa ky'ogwabeeramu awo nno n'okulongoosa okutukuza amaka gaffe tutandise nti omwami tokyalanga ewa mukyala tebakumanyi tebakwanjulangayo tebamanyi nti gwe mwami we mu kkanisa teri asobola kulaga nti no gwe mwami wa Ruusi naye omufukumuddemu abaana
obulabba malamu teri muntu enakutegedde nti oba oyimiridde baga mwami wa Rusi wuuno awo no tubadde tukyakomye ne mubuuza dda kiki bulungi kyo bukirimu okubanga weeyanjudde ekintu kino ekintu ky'obufumbo nga bwe nabadde nkyogera ku luli eri nga ngamba nti buvunaanyizibwa era nsaasira abasajja abalina abakyala eka nga tebakumanyi ewaabwe tebakumanyi bw'ofaanana tebakumanyi temukyogerangako tobasabanga mwana waabwe kubeera naye ne bukya enkya omukyalo oyo n'ozuuka ku makya nga takyassa oliyita otya abazadde okubagamba wuno takyassa ani era bwani ayogera era lwaki ali wuwo oba okitegeera ekintu ekyo kizibu nnyo n'omuntu gwe nnyinza ogamba nti mulaba wange asinga mu nsi number one nga ye number one enemy of mine sikimwagaliza oyita otya bazadde b'omukyala oba kale abadde agenda kuzaala n'afa nga azaala obagamba otya nti yabadde mulina abaana bataano ow'omukaaga ye yamusse bannange ekirala nga tugyeko ekyo ekirala omukyala yenna omutima gw'okutereera n'amanya nti kano ge maka gange ng'omuwasizza mu ngeri emuweesa naye ekitiibwa era naye n'akakasa nti ddala ono ali kunze wano gano ge maka gange abakyala babeera mu bufumbo ng'emitima gibali mu bbanga bakitamanyi oba n'enkyanabaawo buli lwofuluma agamba obwana ddala n'omulala abanga nkoko ya mutamiivu lwakeesa lwakola kirwala kwegamba oluusi nenkwasaganya gye mukwasaganyamu ebintu okuba nti muzimba amaka gammwe tali shuwa kuba olaba nga nedinisa nebe lyateka agamba munnange kwegamba teyeraba nti ali awo okiraba abantu fena twagala sense of belonging abakyala abona katonda yabawayalinga mu ngeri nti nno ajja amanyi alina okuba nga alina awantu wagumidde nga bwe yabeeranga ewaabwe nti taatawe yali taatawe gye bamuzaala waabwe kati azze mu makaago alina okumanya nti nno ddala wano wange nafumbirwawo omusajja ono anjagala okitegeera kireeta confidence kireeta sense of belonging kizibu nnyo omuntu okubeera awo olaba ne bwosula mu woteeri nga wagisasudde ennaku 2 olunaku olutuuka olw'okuvaamu okera nakumakya kwegamba obeera muli ogamba so nabagenda kunkonkona banga wowaayi time yeeweddeko kubanga okimanyi wano si wuwo oba okitegeeraobaddewo kabanga era weebaka teweebakanga yeebake wuwo okitegeera kubanga you have not come to be there forever. So abakyala baffe bano eno tutereeze amaka gaffe bamanye nti wano weewugadduke makage kyekiyinza okulemesa omwami okutuuka ku ekintu kati ebiremesa abaami bingi naye abamu beetya abalala tebamanyi kyakkola tamanyi nti kino nkitambuza nti era wenzijira nengamba abantu mujje tuwogere nyambye abasajja bangi nnyo nga yeetaaga kuwa just guidance na confidence okisobola awala olina zi business ozimbya naye otyekola embaga olaba nga kyekintu oba ogenda kufa nga okikola kwegamba naye nga si kintu osobola okikola n'ebitono by'olinawo ate era oluusi kati njagala ate oli ayinza okuzanya ate kati abakyala bemadde empolereza benkuba naye n'abakyala bano oluusi balemesa abaami abakyala nga jayagala ebintu ebingi nze okwanjula okujja ewaffe olina okujja ng'olina fuso mukulu wange bwe yali ayanjula muto wange bwe yali agira nze gondi bannayibba byali bwe biti bye tulaba kwegamba n'oteekawo embeera nti gwe okujja mu bazadde bo omuntu alina okutunda okugulu n'omukono ajje bamulabe kwegamba ekyo nakyo kisobola okulemesa bw'odimandinga ebintu ebingi so abakyala ensonga eyo tugitunulemu abalala balemesa be bazadde nalunatukana ku bazadde emikwano gy'omwami ono bawangala nabo bamuyamba batya emikwano gy'abantu emikwano gituyamba naye omuntu bw'okula olina okumanya nti kati okusalawo kuba kuku teri muntu ayinza kuzza musango ne bakwata mikwano gye tekisoboka okujjako nga gyamuyambye
naye nti tubadde ku TV wano nkukubye ekikonde n'ogweri nga abadde atambulanga nanye nabo tugende tubakime ogwo omusango banzija wano ne bantwala nga bantwala nga nze kubanga nze nkikoze tetuganya abantu tumanyi ogamba mikwano gyaffe muweze tutya naye era ngamba abantu nga bazze wange for guidance nti obufumbo is a personal vision gw'obulira abantu kyoyagala kati nze gavumenti yampa okukusa okugatta abantu nze ngamba abantu nti gw'ombuulira oyagala okugatta oba Monday oba Tuesday oba Wednesday oba Thursday oba Friday oba Saturday oba Sunday gwe teekawo olunaku olulangirira bwe pa nze kwolwo bye nanja bonna bamugamba nekwolwo siriiwo nina abagole ab'okugatta. Lwaki omugamba yakuwa olunaku? Kubanga kino kintu kye. This is a personal vision. Okiwulira? Oyagala kikola ddi? Oyagala kikola ddi? Kikyo. Abantu baga ate tulina bagundi ate abantu bayinza kuba ate abantu bagenda kukola. Teri muntu yali agambye nti sigenda kubeera mufumbo kubanga abantu balina okukola. Funny. Twacho ate n'okuba wasa mata olunaku lwakukola kitegeeza olunaku lwakukola abagenda okukola bajja genda bakole. Nawe n'ebyokukola nawe ekyokukola ku luno ku Mande y'embaga yo era abagala okuyogerako ku mulimu gogenda okukola embaga yo bajja kubaawo. Ruth asobola ogamba akwolwo sojja kujimala mangu oba nja kujja ku reception oba nja kukola bwe nti you know kugamba ababa abakwatako bajja kubeerawo bajja kufuna akaddeko. Sirabangako olaba nze ntera okuwa example y'okufa sirabanga yoge bagamba Bruno aganye okufa kubanga omanye ekintu kyamulemusezi okufa abantu bali busy bagenda kwa bakola kali mulirikirira agamba singa kumva ku macha ku Mande abantu bagenda kola abantu bagenda mu nnaku nkulu hakanjira ninda ko kufa paka be banabeerawo kale twasobola kuspostponinga kufa lwambera y'abantu bobavu bungi nnyo ennaku zino kyoga bubeerawo abafutu tubasula ku kubukusiko tebalemera ku ngulu. Lwaki okutukuza obufumbo buno kitusaako kitupejja ku bugagga ku ssente ku kweteekateeka era gwe tutakanda Ruth tuyambe tubambi tufa mu bbiri wakati akamala okukola kino n'osanga oli agamba ate kati tumala okulabya olumbe ate kati tumala okukola bino ate kati tumala embuzi ez'okuzizayo ate kati tumala okulaba ki ate tumala okukola ne baleeta buli nsonga yonna naye sirabangako muntu ng'ali ku ssaawa yakufa n'agamba nti musawo agamba okufa okwo leero mbadde sirina kusayininga ceeke ya gundi kamala gisayininga aondoke ngende kati ne kino ekyokutukuza obufumbo tekirina kulinda oyo atuuse okukikola tokiriddisa kintu kirala kyonna ye ssaawa yeetuuse kikole naddala ntandise na bano olwedi ababadde n'abakyala bano babazaddemu n'abaana tokyasobola kuposponinga kintu kino ene father tokyasobola kukinnyonnyola na kukyongerayo. Tereeza ekitanda kyo tukuza ekitanda kino Bayibuli eyogera bulungi negamba nti ekitanda ky'abafumbo kitukuvu kitukuvu. Ekitanda ky'abafumbo ekyo simanyi abafumbo bamanyi ekintu kino ekitanda ky'abafumbo kyetooloddwa bamalayika abakola ku bufumbo. Ekitanda ky'abafumbo kyetooloddwa bamalayika abakuuma obufumbo buno abalabirira abantu bano okulaba tebabeera mu bufumbo buno. Kati kye kibawa amaanyi okukola kwe kuba ntutambulidde mu butukuvu n'obutuukirivu. Tubawa amaanyi baba balaze wano nga butandise okuyuuga bamalayika babeerawo kiringa bw'obeera ne ba bodyguard ababbi ne bakulumba otandika okwerwanira bodyguard yakole ki alina okulwana bw'otamuwa amaanyi galwana talwana. Abantu bagenda bagamba abantu balina enviiri ebirevu n'enviiri zibatakuze tegeeza ati abasaloni tebaliyo gye bali nye togeze kumugamba nsalaako enviiri tajja kusanga mukubagenda kukwata kusala Katonda kyemwewuunyako Katonda yasinga okubeera gentleman ndowooza mu nsi yonna nti takola bye batamugambye alinda mugambe Katonda ebintu bino bino biganye tola Katonda talina gwakolera mbaga olina okukola olina okubaako kyoka n'alyoka ayingira mu nsonga zo. Abantu bangi bayingidde mu bufumbo ng'akugamba nayina omutwalo gumu ku akawunti naye ng'embaga nga bw'ogitunuulira n'ogamba gwe guno omutwalo gwawe tinalina mutwalo gumu
naye nga bw'otunuulira embaga mbadde ku mbaga nnyingi nnyo olw'okubanga mbadde nzimanyi ebitambula naye nga bw'ogitunuulira wano bw'ogamba abantu nti twatandika na 15 aga lwaki mulimba naye nga Katonda akolera ku muntu atandise okutambula era gw'atyo ogamba nti no nze sente tezirabika gwe settinga date y'embaga settinga date y'okukyala mu bazadde obagabe bannange nzijja ku lunaku bwe luti osirike olindirire Mukama okole ky'osobola mu buntu bwo Katonda ajja kuyingira mu nsonga zo ebintu bitereere mu buntu bwo so sikalubiriza banno tunuulira gwe na Katonda okabe Katonda njagala kutereeza makaga njagala kutereeza kitanda kyange kino kitukule kitereere ebitanda by'abafumbo bingi biyuuga byesulise kwegamba birimu olutalo birimu enjuki omuntu atya okuyingira mu buliri omuntu n'alaba TV paka ku makya TV naye ng'ekireese obuzibu ekitanda kino kiganye okutukula tusooke tugende mu maaso ga Mukama tutukuze ekitanda kino olayirire mukyala wo nti ngenda kubeera naawe wekka n'omukyala akulayirire nti ngenda kubeera obuzibu bujja kubeerawo obuzibu bujja kubeerawo naye kiringa bw'osayininga ku mulimu nti ngenda kukolera mu NTV tekitegeeza nti wabeerawo shake-ups naye shake-ups ezo era bakulifaringa back to your contract you signed nobagamba nti tuganye Jona tuserete nindi mukozi wawana lwaki tewali kamera lwaki tewali mafuta gantwala kubanga olina contract nzazeewo obuzi olwaliro sinza kudemandinga anything sirina contract na NTV tebakumayina kuma tibaye nyiza okujja ne kalakasa naye era kisa kyo tulege ku mpapula zitulabe who are you ne kaduga bwe kalakasa doga bedono bijja kubanga oyina document ekwogera ko ntino ebyo no kitutegeeza ntino tetuganye obuzibu bubeerawo era ndabasinga bagamba ate era ne baba yakuwasa era asobola okulekawo kati agenda mu ddwaliro yatafa lwaki amalwa tetugajjaawo kuwadawadako kubanga oba kale emmotoka ne beina breki era emala nekoona lwaki tusaako breki ne bwosiba omusipi era accident babaako kati mugende nomukone bukonyi kwegamba kyetusobola era ngamba nnyo abantu don't allow negative situations to define your life ekyokuba nti omwami asobola okulekawo nga akuwasiza officially oba omukyala asobola okwenda nga yadayino tekikugana kumuwasa kubanga era waliyo abatakikolera ddala kubanga obubi tebulina kutujja ku bulungi era nze kyeŋŋamba abantu bulijjo kola ekituufu ky'omanyi bwenvamu kubanga kino kyekimpa guidance omuntu oyinza kumpita mwenzi paka nga mpasiza omukyala awo embeera omwenzi kuba kati ndeseewo ono wali obaaki wali mbala mukaba obaaki mukaba njawulo obukaba bwe buli awo tolina commitment buli awo buli ekijja naye obwenza doubtale kwe kuba nti nno olina already omuntu gwewakola naye endagaano n'omulekawo n'ogenda ku mulala okitegeeza awo obwenzi bwe bujjira so kati ebintu bino ate era nze leero saagala kudda kubanga buli kintu kirina ekiseera kyakyo leero nagambye twagala kulaba nti tutukuza obufumbo bwaffe mu ggwanga lino n'amawanga amalala abantu abawulira olulimi luno abamu balina wabweru wa ggwanga lino tereeza obufumbo tereeza ekitanda tukuza ekitanda kyo mugende ate mubanga olwedde mubadde bafumbo babagatta naye nga waliwo obutakkaanya mutuule ku kitanda kino mwenenye ebigoyinze wrong mu maaso ga Mukama ndi nga tutaddemuko kawayini nedda nga muli soba kubanga otuukira okutandika okutuuka awo wabeera watayagala kuwuliriza anti olaba kati omulanga guno sigukubidde basajja bokuba n'abakazi bokka abafumbo bonna nga waliwo embeera etali ya butebenkevu Mukama abayisiza mu bino byonna namutuusa omwaka guno guggwako mwakutandika temumanyi oba munaagumalako mugumazeeko yesi tebinaba kutereera byonna ate kambabulire kino bannange temulowooza nti abali mu bufumbo ababaddeyo emyaka 10-20 nti byonna bibeera biteredde ndabye abakyala kuba kati nze ndi mulaje counseling mbirabye
n'olaba omuntu nga bw'amala okukubira byakubuulidde n'obasanga enkya oba mu kkanisa oba ng'oyinza ogamba bibaŋŋambye tebiriyo naye ng'agamba bino gyebiri naye kino nakiyingiramu ndagaano ate kyekisinga obukulu era nja okulaba nti nno nsanyuka n'omwami wange yadde embeera eno weeri n'olaba oli nga akantu kawe kati oba omukyala akoze emmere yasiridde ne lufuuka olutalo olutava mu ddiiro ye ng'alowooza nti kati ye mukyala bwanika tasirizangako takola kwegamba tekiriyo atakola kikyamu tagenda kubeerayo okwegomba abalala kyabutonde omuntu obeeraawo noga baddange era abantu bajja nebalowooza nti nowasa tewa amaaso gaziba buzibi notaddamu okulaba osigala olaba ali mu kyemutamanya abaami naffe abakyala tusigala kikyo era mbadde njogera kino kiri sayidi zombi era nze siri wano kubeera ku sayidi emu ndi ku sayidi ya bufumbo ya Katonda nti ffenna tulina ebitulemye kituufu ffenna tulina bwe tukyamye ffenna tulina bwe tukompromisinze era kyentera ogamba abafumbo okutukuza obufumbo oluusi tofokasinga ku bunafu bwa munno fokasinga ku bunafu bwo gwogambe kantukuze ebyange osabira ne munno atukuze ebibye bw'onooba okeera ku makya kulaba weaknesses za mukyalawo nkulayirira togenda kubeera na ssanyu mu bufumbo bw'okeera enkyanga obunafu olaba bwa mwami wo bwokka sajja akola bwati n'oyimba ebyo biwandiseemu n'akatabo abayimbi babiyimbyemu n'ennyimba kwegamba buli omu ogenda okulaba abayimba ennyimba n'abawandika obutabo bawandika ku bunafu bwa bannaabwe n'atagamba bannaye kanyimbe oluyimba olukwata ku bunafu n'obuntu bwenkoze mu bufumbo n'omusajja wange nangumiikiriza onako gambe tufune obuliri bwaffe tutuuleko mutuule ku buliri bwamwe nina kutuula ku buliri oba anywhere nga tuli babiri fekka awayinza obba wa privacy ey'obufumbo bwamwe nga mujja kubeera babiri kiyinza kuba kitanda kyammwe wawe nagamba woteeri anti munange tola ayambadde ne gaalubindi ayagala kubagagga tuva ntandise nekiri basic habye ne gaalubindi abo munange bogera gaalubindi obugagga bikwata munange abamu babira babe batyo so ngaalowooza kati atalina sente kugenda out tasobola kutereeza so musobola okutula mu nyumba yammwe kabe karuumu kamu ng'abaana bebase wali eri mutuule ku buliri bwammwe kubanga ekyo kitanda kitukuvu Katonda assaamu ekitiibwa ekitanda ky'abafumbo Katonda mu ggulu akissaamu ekitiibwa olw'okubanga tumaze ebbanga mu lusirika weeks ngazi tayagala wadde omukonako mutandika nti oyo ate weeks bbiri zikyali ntono nina bemanya bamaze emyaka 5 2 3 10 15 abamaze emyaka so kati manyi olusiiko olubadde lugenda mu maaso naye Katonda katukumye nga tuli balamu bannange tuddeyo tutereeze wabeere watandika omwami oyinza okubanga oli awo obadde olina mukyala yaaba atandika yasooka okwetonda gwe tandika wetonde ogambye omukyala wange banja atwogere nsaba twogere ayinza kubanga mukyala gw'obadde ogamba mwami alina nze bw'ata kati gwe kakkana mugambe omanyi njagala twogereko olwaleero nkusaba twogeremu mbadde nsaba kwogerako naawe ekigambo kyaleeta stock abasajja kibatiisa nnyo bakitya mugambe mbadde nsaba nedda njagala kwogerako mbadde njagala kwogerako naawe njagala kubuuzaako nyo ekyo njagala okugamba si kya bubi ate omutima gwe gukakanye mangu si kya bubi kya bulungi nsaba kunsonyiwa nina bwe nkusobezza byomanyi obyogere byotamanyi omugambe birala sibimanyi n'ebimanyiko bye bino okoleki obitereeze mutandike okwogera mutukuze bufumbo bwammwe mutandikire awo mutereeze ekitanda abatanaba kufumbiriganwa mugende mukyale abasajja mugende mukyale mbazadde babakyala bammwe n'abakyala tosigala ng'oli maka g'omusajja ng'ewammwe manya n'ewaabwe tebakumanyi kasooka tuwumuleko Pastor Henry tugenda kukomawo n'ensaawa yaffe ey'okubiri eya Mwasuze Mutya
Oba yaga kutwegata kwa yemboozi ojja kuwongoyita ku noti 7 noti 65 noti oba ine ekibuzo kyoyagala okubuuza oba gwe kennyini ng'olina experience ng'eno gye twogerako oyinza okuba nga ate naawe otwegattako n'otubulira wakivuunuka otya tujja kusanyuka nnyo olwa message eyo katuwummuleko tokuvaawo tukomawo. How long are you going to be a slave to that man? I'm not his slave, father. He's my husband. I want to give them more ammunition to beat me. Wait until they find out about the mortgage. You can't compare being a radio DJ to owning a pharmaceutical legacy. We save lives. Ever since you started working for those rich people, you now think that you're better than all of us. Your boy has not disappointed, eh? Because I associate only with the best. Wait! I'll grab you, Chief! That's what I call. From the heart of Uganda, we pick out the finest. Giving it time to give you that extraordinary taste. Sip, share, and sip some more. There is always a touch of joy in every sip. Get yourself a Teju mango or orange from any shop or supermarket near you. Teju fruit juice and concentrates are products of Soroti Fruits Limited. Teju, the freshest fruit experience. Hey, no! The boxing day carnival Kwero Beach and Mukaka December. Tusonga ku Silver Springs abugora biku Christmas day kwenyini enkera tusonga Kwero Beach naji omwana Spice Dana winning waji bitusi alien skin gravito mtuju Karo Nantongo Miss Henry Kabako Haruna Mbiru Joseph Ngoma Kapa Cat 1 shillings omutwalo gomo olonga mu January endonge genda kwera ku Kaba Beach wano tujja bikapla style fashion ebiri kunamiko byambalo butimba bwensiri ne bitayaya events and beyond. Spark TV. Chie chisera cho. Welcome to NTV Travels, the ultimate travel show featuring new and exciting destinations around Uganda, the Pearl of Africa. On this program, I will show you the best spots to consider for escapism, relaxation, adventure. And for the adrenaline junkies like yours truly, I got you. Many celebrities become role models not only from what they do, but also from what they wear. These are people that everyone looks up to. It should be extraordinary from what the rest of the people wear. Hair and makeup are one attribute that make anyone look and feel more attractive. Artistic makeup is art. It's art in form of makeup. The Fine Life Show right here on NTV. My name is Uma Moronje. Nkwaniriza musawo yaffe eyokubiri ya mwasuze mutya mwebale kubanga okyaliko NTV ne Spark TV, YouTube ne Facebook Live, mwena mwebale kubanga mukyeko midde ku mwasuze mutya. Essaawa ziweze nnya zennyini ez'okumakya
ndine Pastor Henry Kibirige era nga tutunuulidde amaka gaffe nga tuwumbawumba omwaka guno nga gituyinza okugazza obujja naddala ago agataaguse ensonga aziise musa yaffe esooka ng'ekisingirire kyasinze okusimbirako essiira kwe okutukuza amaka okubanga tugazza bujja okweyanjula mu bazadde ne mu kkanisa nga bategedde nti yeggwe kwe kutukuliza ddala ekitanda kino kubanga obufumbo butandike ddala mu kisenge ku kitanda kwennyini kwe kutandikira obufumbo nti bamalayika babeera okwo nga bali okwo buli banna ekyo tutandika okuba nga tuwujja butya emikono wabbali bamalayika omukoonako so tuyigire musayi waffe eyokubiri nga atandise okuba nga atugirayo ku obwo ebizibu ebibeerawo ddala ebiviirako amaka okugootaana so tugambe tutereeze nekyo nyala njogereso nate njagadde okujogerako edda naye nenjerabira nga nkyalina kubono abatanaba kutereeza abatanaba kutukuza amaziga g'abakyala gano ago musajja munnanga ali eyo weewala amaziga g'omukyala okumukuba okumukaabya amaziga n'abeera mu bufumbo ku maziga abaana be ne bamulabanga akaaba abasajja abakuba abakyala ng'abaana babalaba omwana w'oyo tagenda kusonyiwa asirise busirisi kubanga talina maanyi naye tagenda kusonyiwa aye togenda kulaba mukisa mu nsi muno ekyewunyisa omwami ono akula akiraba taata we nga yakikola maama we nekimunyiza natakyagala ate ne nakula nakikola mukyala we ngaabaana balaba kati awo tugendera mu nsi ey'omwoyo nti ebintu ebimu tubijja ku bazadde era ntera ogambira abantu ti baba taata wo teyakola mbaga maama wo teyafumbirwa lwana gwe ekyokitereeza saba nnyo katonda akuyambe akagwako kakoleki okakutule taata wo yakubanga maama wo mulaba nga amukaabya amaziga naawe obadde okitandise kirekeraawo lwana jangu tukusabire noonya ekkanisa noonya woyinza okunoonya help bakusabire ekintu ekyo kikome awo ndamu kati njogera n'abantu ng'ewa mu kika kyonna tebangayo mbaga tebayo yali ayanjudde yadde kati nga mulina ssente mutambula amawanga mukola biki naye okimanyi tokolanga kwanjula aye kyewunyisa tokolanga mbaga bacontributinga ne ku mikolo gy'abalala baba chairman organizing committee nawereyo ddala no ssente nawayo ssente nnyingi naye ng'ewuwe atya I understand era sikusalira musango siza kusalira muntu yenna musango wano njatutereeze butereeza naffe tulina abayogera naffe netutereeza naffe tukyalina abatambula naffe abatutereeza kati nange nzize mbeeko kyenkugamba bwoba oletaga help jangu tukuyambe tusabe ffenna tutambule ffenna basajja bangi benyambye okutambula nabo nawasa abavubuka abato kati njagala okutandika Okuzza ku baana abatannaba kuwasizako ddala omuwala otambudde naye myaka 5 myaka 3 myaka 10 toyina kyokebera ekyo kyogenda kutuuka olinga akebera bw'oba kale ojagala kebera tugende emulago nga mutwale mu theatre basale olabe n'ebyenda n'ensigo n'ebiki eby'omunda kubanga omuntu ali munda ate ne baba n'amusala ebyenda n'obiraba era ebintu bwe twogera munda y'omuntu tetwogera bino ebirabibwa n'amaaso omuntu yennyini yono gwe tutalaba nze gwe mulaba si yenze naye gwe mutalaba yeyenze yennyini. That is why omuntu ne waba afiringa omukwana azibiramu bwati kubanga si kyekino kyolaba si ekyo kyolaba nate Brussels olumu eyo nsanga omusajja munyi twasinkana mu hotel netwogera najja ngamba nze sibirivingira mu Katonda konzo okay lwaki kubanga njagala ekintu kyendabako kyenkwatako kyendaba Katonda simulaba sola mukwatako nentunira ndi muddugavu ono muzungu ndi mu ggwanga lyabwe nenga namugamba nti ono kale tulumye ebintu ebirala nanyumiza nga bwalina girlfriend amwagala nnyo girlfriend wange ebiki namugamba awo mukama nanyamba nenfuna bentandike nega so olina gweyagala nti so you believe in love oh yeah believe in love I love okay namugamba kale love ejo mulinako jindaga giteeka wano njirabe njagala njikwate kubanga baganda believe mu byokwatako nebyolabako jindage nantunira wati you black man atambula nampa maaso kwegamba omuntu yennyini ebintu ebikola enjawulo mu nsi tebirabwa n'amaaso ebintu by'olubeerera tebirabwa n'amaaso
kala tufokasi nnyo ku bino bye tulaba n'amaaso naye eriyo ekitandika buli lw'owasa omukyala n'otereeza amakaago eriyo ekitalabwa n'amaaso ekitandika ekigenda okusigalawo emyaka n'emyaka nga kitambula naye nga tosobola kikwatako naye nga weekiri yensonga osanga kati abantu bateekateeka kuddayo gye babazaala gye bakuzaala si kino kiri awo tikiri physical naye muli owulira nga olunaku okunyuma ng'ozzeeyo eka ng'ogenze mu kyalo kati bwe naawe abaana bano bemugenda okuzaala balina okuba nga balina gye bajja okwagala okujjanga nga se wasinga obulungi bali New York bali Denmark bali naye nga bwe bajja eno tara gye yateeka amaka ne maama. They feel the love. They feel the love. They feel they have come home. Yeah. Okitegeera? Yes. So tutereeza obufumbo buno tutereeza amaka eriyo ekintu ekirabikako n'abantu ekyo kiveeko naye eriyo ekitalabwa ekigenda okusigala nga kitambula mu bulamu bw'abantu obulamu bwabula ne banaava mu nsi nga nobataka awe waali gemaka g'omwami n'omukyala bwandika babeeranga naye nga tebakyaliwo naye ng'ekyo kye baatandika kye baakola kikyaliwo kitambula abalala bakitambula tubona Katonda bwe yatandika ensi yagitandikiza ku musingi ogw'obufumbo obufumbo bwe butambuza ensi eno bukyanga ebeerawo bantu bafumbo maka kati ffe tugamba noonya sente sente kyekintu ekiri so fragile so solid lerowo ekyenja tekiriiwo okiwulira era osanga awantu awaali sente nga toyagala nti wano waaliwo sente naye awaali omukwano ne bwo era omanya nti awo waaliwo ekyaliwo ate wano bw'okyala bukyazi mu maka ofiringa nti wano waliwo omukwano era osobola okutuuka nogana wano tewali mukwano balaga bulazi kifaananyi naye tewali mukwano. Otegedde ensonga eyo kati ngende kuba tannaba kuwasa mutambudde muli awo mwedeetinga oba muli mu kiki tekitegerekeka buli wiikendi n'akyala bannange muve mu muzannyo ogwo okiwulira genda otereeze omukwano gwammwe guno ogutukuze jangu mu kanisa genda ewa reverand genda ewa pastor ku kyalo kyo wonna kuli okumpi obagaye bannange bajja ne munnange ono twagala tuyingire mu bufumbo abazadde mugende mu balabe gamba abazadde njagala kujja ku lunaku lwokutaano nzija essaawa 6. oyogedde ku bazadde abazadde bo bayinza kulemesa batya abazadde bannange mbeegayiridde nfukamidde na wansi mugondezeeko abaana bano edda abantu ekyokuwasa kyekyasembangayo ne bakola emikolo nga bakaddiye nga buli kimu bakikoze kati olwokuba twasala okutambula mu butukuvu n'obutuukirivu ebintu byakyuka tutandika na bufumbo tekyali muntu agenda kuzimba kiro kyatamanyi oba naakibeeramu twena mwana wabani wagenda kutwala yatandika okuzimba nga tamanyi obaawo ddala waali kati mmwe mugende mukole ki abazadde bano mutuyambe mugonzeemuko ebyokusaba tanka z'amazzi ez'emitwalo 5 n'osaba endiga 15 n'osaba empologoma enjovu embuzi ente kashi fuso gondi tractor sola gondi sola banange esente z'obukadde obuliwo njagala obukadde 8 banange n'otunulira omwana gwe basaba ebintu bino nga kasajja katoka akava makerere naye kagamba njala ntandike ne munnange ono tukuze ekitanda kyange tutukuze ekitanda kyaffe abazadde muyambe abaana bayingire mu bufumbo muleme kukuliza abaana mu kutandika ogira okyakala ogira obeerawo aleme kusooka kugenda kweyonoona nsanze abaana abawalaga singa kino nakimanya nga ntandika obulamu bwange sandyejagangude bwe nti kati abaana bano tubayambe nga bukyali baleme okusooka okuzaala mu mawanga gonna ag'e Uganda ng'ayazaala mu North yazaala region zonna azimazeeyo yenna obulamu buli wasted ng'ennyumba ye ejjudde Uganda n'amawanga gatwetoolodde oba okitegeera tuyambe abaana baffe batandike bulungi ntera nnyo okuwa mukama kino tebajja kunkwata pulezidenti waffe wa Uganda
yakyogera lumye ka video ko nkalaba singa abasiimwa banchima nti njogedde ku mukulu w'eggwanga gwe kali yakyogera publicly yiwe yagenda mbazadde be bamukyala we teyatwala yadde omukira gw'ente teyatwala yadde omukira gw'ente omukyala yamujja ati ate nga yagenda bugenzi ne bamuwa omukyala era evidiyo nagiraba ng'akyogera nebandi bimusaba teyabiina nga olw'omusajja gwe bakagoba emisinde wano yagenda ku buko nga talina wadde anti awo bwali obuzibu ye yagenda talina kyalina naye tunuulira mukyala we bwe babaddewo myaka kati bali mu 5 ddala abazadde abazaala maama Janet bakyejjusa okuba nti omusajja ono atajja yadde omukira gw'ente ekyaliyo omwavu ne weebuuza abakyala bano abaalabanga greatness ne maani nga tasobola kubiraga mu bintu ebiriwo balagawo bakyaliyo bakangibwa okitegeera kwegamba kyobala tukuze ebintu bineeno because obufumbo tebwabeeranga based on how much someone has kyabanga osobola okulaba greatness obunene bw'omuntu ng'akyali mutono kubanga neebuuza maama Janet yalaba atya Museveni president ow'ekitiibwa omulwanyi saabalwanyi nga we yamufumbirwa mu kiseera ekyo nga talina yadde omukira gw'ente nga tasobola yadde okugula kasaketi k'omunnyo naye n'amanya nti ono agenda kubeera mwami wange. Look what the Lord has done. Njagala okutegeeza muzadde gwe omwana mulenzi oyo akyasobola okufuuka ekintu kyonna mukkiririzeemu bajje mubawe omukisa mubasabire mubagebe baana bange mbaddeko n'abazadde nemperekera ku bantu ng'agamba nengamba omuzadde wuuno omwana muleese omusajja ono talina kyazze nakyo naye agamba muwala wamwagala musabire omukisa bwe banaakola bajja kukuleetera. Omuzadde yalikoze atya okukkiriza ekitiibwa kyekyo okulabisibwa mu mwana we? Ante kati kwe kuba nti nno kwe kusumulwa omukisa guno okukendeeza ku bintu bineeno. Kkiriza nti amaka kyabwa Katonda. Bw'aba Katonda yatandika amaka tatuteerangawo mutamwa nti abayingira mu bufumbo bwe natandika musasulenga emiliyoni 10. Lwaki gwe atabutandika obusaako omuwendo ogwa waggulu ennyo bwe gutyo omuntu gwalina okusooka okuwa okubeera n'omwana we gwagenda okukuma bagenda kulabagana buli omu amanye munne beezimbe abaana mubagondezeemu basobole okutambula obulungi. Ensi eno etagudde abaana abawala abatalina we batuula etagudde ng'omulaba bambi yali anoonya just sowaani ya mmere yali anoonya just paadi yali anoonya kwegamba buntu obutono ng'abalala ayagala okwagala kuno Katonda yatukuteeka mu buli omu ayagala omuntu amwagala. Ffenna twagala okwagalibwa yamba omwana wo afune okwagala okutuufu asange okwagala okutuufu. Abazadde muyamba abaana bammwe abalenzi leka kubeerawo n'ogumiikiriza mutabani wo ng'ali eno aleeta tuuza mutabani wo mugambe gundi ndeetera omuwala omu gwogenda okuwasa ofule mukyala wo bakeera bawaana lero gwatuleetedde samutegeka lero n'aleeta ono buli gwaleeta gwe muvuma buli gwaleeta gwe munyoma ako kampi kano kawanvu kano katini kano tekalina bbeere tekalina kamina bannange abaana abo nabo balina ababazaala toyagala baboogereko abaana abo bwogamba bwoti bwoyogerako buli bwoti balina ababazaala naabo balina gye bajja okugenda oba okitegeera so era ngitera ogamba abazadde abamu nti kati naawe olina abaana abalenzi wandyagadde mutabani wo agende nga naye agende kuba tagenda kuwasa bannyoko ayina kuwasa mu famire endala oyagala atuukeyo naye bamuleege nga bw'oleega omwana ono naye aza okufuna omukyala mu famire yo kuba era Katonda yakola ekintu kino twalaba fono mu Buganda tuli so strict nti n'ebika twawasa mu muziro gwe gumu okitegeera kitegeeza nti togenda kuwasa mu famire yo ate fono mu Buganda togenda kuwasa na muwakima mu kikaakyo kati ogenda kugenda mu gye batakumanyi naawe nga balina kurisiivinga buli siivinzi bagambe katumukkiriza okiwulira tukendeezeeko tuyambe abaana bano batereeze amaka gaabwe omwana afunye olubuto muyite omulenzi oli temugenda na poliisi what went wrong tuyinza kukuyamba tutya Tutereeza tukuza kwegamba mujje abaana bano mubawe chance
batereeze kubanga ekintu ky'omukwano kino Katonda yakiteeka mu sisitemu yaffe tetukisoma mu bitabo tetukiraba ku TV byonna byo ku TV byongeza olweri ku kye tulina kwegamba omuntu nawe batalina kyalabye kyonna munda ye mulimu sisitemu emutuninga nti ojja kwegomba omuntu bw'ati ojja kwagala kino kyova laba nga kitukakatako ffenna okuyamba bannaffe okulaba nti nno batambuza ekintu kino eky'obwakatonda mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa. Nanti mu Buganda bagamba ogutateganya teguzza nvuma. Omwana ono bw'ataleeteyo ku kintu kyonna nga zzeeno. Era sigambe nti taleeta kintu kyonna. Bategana. Naye osobola okuyamba era omuntu mu kutegana. Kiringa bolaba nti abantu mu bibuuzo babyekolera. Naye omusomesa abeerawo n'akusomesa. N'akusomesa n'ateekawo classes ng'ali pro tagaba bagambi tojja mu class kati nti golubo n'oyita mu madinisa n'okuba ebikondero kwe kuyiga no muyambe mu receiving mugambe okay jjajja nkulabe nkoze ntya kubanga kino kye tugamba okuleeta ebintu bino kalo kyazizona mu nsi tezimala kukujuza lujja lw'abazadde okuwasa ekyina tebaleeta bintu mu Australia tebaleeta bintu Canada tebaleeta bintu obufumbo bwayo butambula kati saagala olowooze nti nno kubanga obufumbo era okuteganya si kwe kuno okuleeta ebintu mubazadde bangi babireese ebintu n'agamba omukyala sikyamwagala ng'ekyebintu it was the list and by the way kankubulire bw'otunuulira obufumbo bino byetuleeta mubazadde it is the list okutambuza obufumbo obuvunaanyizibwa obugumiikiriza obwetaagiza mu bufumbo businga omuntu agenze n'agoba ente 20 n'asola mu lunaku lumu. Kiki otegeeza mu ekyo? Kubanga kino kya buli lunaku. Obeera mufumbo ku makya, mu ttuntu, akawungeezi, ekiro, mu musana, mu winter, mu toli. Naye n'olunaku lw'okwanjula olunaku teruba na lunaku. Motoka essaawa 8, 6, nga 12. Naye omanyi ebyo kyonna byo listinze bisinga kuwera ku mukyala. Obufumbo buno omukyala yasinga okubenefitinga mu bufumbo buno. Omukyala benefitinga ate era omukyala abakyala Katonda yabakola mu ngeri eyewuunyisa beetikka bingi abakyala they are custodians of so much wealth, talents, giftings, abilities. Kwegamba Katonda bwe yali atonda omukyala nkakasa nga yatwala more time to come up with a creature called a woman. Twala Bible etugamba abasajja dwell with them with wisdom. Kyetaaga omuntu okuba n'amagezi okubeera n'omukyala because omukyala is a very comprehensive creature. Katonda kyeyateekamu ebintu bingi. Omukyala tubalaba abakyala bayiiya nnyo but osanga ng'ayiiya akazigo kayingiddemu akalimu omukeeka n'akatetenkanya n'omulaba era ogenda olaba oluusi nze mbeera nnyo mu mbaga olwalalugamu ono talona omusajja amutwala waba naye ng'olabanga naye n'amutetenkanya ogenda okulaba ng'avuddemu omuntu ogamba oh my god ekyo ekirabo Katonda yakibawa n'aleera omwana kugamba otunulira omukyala era nze olwo binkwasa ogenda nga naffe Mukama wantuwaddeko ku bimu abakyala bye wabawa ability y'okunakyalinga n'abeera olubuto omwana n'avaayo n'amutetenkanya akaana ka lunaku lumu nga gwe omusajja okatunonolaba ng'akamese omukyalo ono n'anakyalinga ne mukeerekera nga mulaba omuntu obuvunaanyizibwa noga oh my god abakyala Katonda yabateekamu so much kinnuma nnyo okulaba omuntu atwala omukyala for granted n'amwabusinga kibanga kukwata golodi n'omusuula mu toilet nga ekyo kyekyandikujje mu bwavu kyekyandikuyimusizza ate kisinga okunnuma n'abakyala oluusi mwe kennyini mwe mukwata valu yammwe ne mugisuula mu toilet oluusi koja twalanyala ekintu ekyo kireme kubeera nga kiri one sided abakyala balina okumanya valu yaabwe n'okuba nti bagisaamu ekitiibwa n'abasajja okuyiga okussamu abakyala ekitiibwa because they are precious vessels Katonda ze yatonda nga specifically as putting them together okuba nti no they become something to us that we can't do without. Wakiwulira? So yensonga okutereeza amaka omukyala ono n'atereera kyakulwanyisa kyamaanyi okuwangula mu nsi muno. Okuba n'omukyala ateredde nga mutambula bulungi ye weapon ekyasinze omusajja gy'ayinza okukozesa mu bulamu bwe n'awangula
buli kyonna ekiyinza okuba nga kize gyali. Era omukyala wo bw'atandinga to be your enemy, winning in life becomes such a hard thing to do. Kyolaba bankubiriza abasajja tutereeza abakyala bano, tutereeza amaka gaffe, because a woman on your side, you are a winner before you start. I know, right? You have a good woman on your side, you are a winner, you are victorious before you even start. Naye obadde okimanyi nti omukyala yalwana okulaba nga amaka tegayiika ng'omwami asuddeyo gwa nagamba. Kale kinyagala kiveewo, kinyagala kiveewo. N'abasajja njagala mumanyi ate n'abakyala bano njagala mutegeere, you need men to bring out your winning spirit in you. Of course. A woman alone will struggle. Ajjako amaziga mangi ayinza okuwangula. Kyobola osanga single mothers bambi nga balabiridde abaana naye ng'atawaanye nnyo akaabye yenna kubanga tabaddeko na support yaki ya mwami yadde awangudde. Naye era obalaba ku graduation parties babakaaba bakaaba maziga. Eyandibadde asanyuka agamba netuweeredde omwana ayogera kimu ng'akaaba. Abasinga okukaaba be abalwanye bokka ng'alaba entalo zalwanye obwomu. Naye bwalaba bano abaweeredde omwana waabwe mwami na mukyala daddy mami batuka ku graduation bano omwana yasoma tera mukazi addeawo n'agamba speech ennemye kubanga akaaba. No, katulekerawo okukaabya bamaama baffe oba abakyala bano amaziga mu kifo ky'okuseka enseko ne bakaaba amaziga kubanga bayita nalinga neebuuza nti lwaki abakyala bano basingle mothers bakaaba even when they have good jobs, why do they still crave for men's support? Mu bwongo bwabwe a woman needs mental support from a man. Never batamuwadde sente just to tell her you are good, exactly. You can do it, you are lovely, yes. I'm behind you, we are a winning team. Afulumewakanga amanyi I can do this. Kati bw'omulekaawo n'omuleka okulwana obwomu mukyala wange juzi yangamba njagala kusoma up to PhD, fune PhD. You can do it. PhD, it's nothing. Nachoka kyeyetaaga from you. Nga kisoboka. Samugamba nti nayo $1 billion wano ogenda kugisoma kubanga bazirina batebazisomye. You want it, you can do it. Kati omukazi agenda nalaba mwawadde wo akaaba maziga n'akaaba lwaki sigenda bwakirika nkaaba obwomu okitegeera awo era abasajja tutereeze ekyokujolonga omukyala wo obuvubuka. Anti kyenkugambye nti Bayibuli egamba nti tolyangamu olukwe tokumpanyanga omukyala w'obuvubuka bwo. Era abasajja ebintu ebisinza otulemesa okukulaakulana amangu kutambuza myaka gya bulamu bwaffe mingi nga tuli mu kutankana n'abakyalo n'ogulira ono chipusi oli otwala eno togenda kuvaayo. Omusajja yenna alina okukulaakulana. Era kakino njagala nkyogere ku National TV, bw'oba musajja ng'oli wakulaakulana wejjeemu omuzo gw'okulowooza nti gwogenda okuyamba buli mukazi yenna ali under the sun. Bw'otuuka ku sendeka za nviiri ozisendingira abantu munaana Christmas gifts, oli mu kupangisa career company etwale wa Agnes, etwale wa Rose, etwale wa Julie, ogenda kutuuka mu myaka egy'obukadde nga tolina ky'olina. Tereera funa omukyalo omu omuteekemu obulamu bwo. Ate olina okubeera willing okumugumiikiriza, okumusonyiwa, okumusupportinga, okumubeererawo naye akubeererewo. Abakyala mufunye support ennaku zino nnyingi nnyo era nammwe mbakubiriza mubirivingiremu basajja bammwe mumusupporting. Omusajja alabika ng'omwavu, essente z'abasajja zirwayo kubanga abasajja tetufuna nnyo a lot of help, tetufuna zo handouts musimanya lifuti. Mbe omusajja bakubadde kuli ani akuwa ku lifuti, oba tolina motoka tolina motoka ani agulira amafuta, teri omusajja akugulira amafuta ani addaawo mbuno. Olaba n'abakyala abatuka okugula Christmas gift bagula vesti, bagula bokisa, bagula sokisi, butambaala. Kugamba abasajja tetulina nnyo bantu bali awo bagenda tusupportinga except our wives. So mukyala ali eyo, believe in your man. Bano n'abasajja bwolaba abali great mwagala nnyo finished products. There is a woman behind that success you see in that man. That woman could be a mother. The second woman is a wife. Eyagumiikiriza okulya ebinyobwa mwaka ku mwaka, eyambalanga boarding emu, eyabikkako n'agamba abeewabe munange omwami andabirira naye nga tewali kati avuddeyo. Mwagala abawala bangi abaolembi guno mwagadde abasajja abali finished, but there is a woman who made that man. Go make yours, start with him, mutwale wammwe
oba tasobola kukola kwanjula muyingire mu nju okwanjula si kwe kuteeka ebidaala wabweru muyingire mu nju otule mu nju musajja alaba abazadde mutandike obulamu omwaka 2024 bw'oba tosobodde kukola mbaga mu mwaka guno 2023 2024 gubeera omwaka ogw'okutukuza obufumbo okutereeza amaka abatana wasamuwase mutereere abadde akyatambulatambula kirekeraawo abadde azunga eno neeno kirekeraawo mwana muwala abasajja abalungi tebagenda kuggwayo every day there will be a better man oyo yennyini oyo gwolabanga akyalimu ebituli ebyo ogenda kuyingira mu bulamu bwe obeere part of the process ebikka ebituli by'omusajja oyo abasajja fena twetaaga okubikibwaku tulina ebituli mu bulamu bwaffe we need a woman who is going to cover abantu balowooze nti oli wakabi nnyo because akubiseeko katusooke tuwumulemu bwe tukomawo musumba otulage n'omwami waliwo omusajja gw'obikka naye nga tayagala mubikka ubwobika wasula ubwobika wasuna naddamu okutiirika buto nawe oyinza okutwegattako ku noti 7 noti 65 noti era mu kitundu kyaffe ekisembayo tugenda kuba ate nga tusoma ne messages zammwe zentandisa okuba nga receiving wano era ajja kuba aziddamu tovaawo tukomawo. Kwaniriza mu kitundu kyaffe ekisembayo kya MWASUZE MUTYA ow'amakya g'olunaku olwaleero eddakiika ziri 3 mu mwezi akayita ku ssaawa 4 ez'okumakya ndi ne Pastor Henry Kibirige nga life coach era nga tutunulidde engeri tuyinza okutereezaamu amaka gaffe naddala kati nga tuyingirira amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo amu n'okumalako guno omwaka ogwa 2023 ate tuyingire 2024 nga tutereezeza bulungi nnyo buli kimu kyonna nga kiri masavu ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Anyways yagamba nti okulongoosa ekitanda kyasoza okusiibako essira awamu n'okweyanjula mu bazadde n'okuyingira ekkanisa n'okusanyusa abantu abakulinaanye naddala omwami obutajolonga mukyala wo abuvubuka abo omukaabe amu n'omukuba aye naawe omukyala otakalubiza nnyo mwami wo ogamba ng'osaba bingi nze sisita wange yakola bw'ati kazini wange yakola bw'ati yaleeta ebintu bifaanawo ebiti abazadde baleetera emmotoka naye ng'ebyaddala enfuna y'omwami wo gimanyi sa kifo ky'okumugondezaamu ate n'obeera nga ggwe oyongera kumyumyula nakunywereza ddala nakwesiba gwe kennyini n'ayogera ne ku okusibwa okuviira ddala ku bazadde nga kyava mu bazadde ewammwe twabeerangayo wadde akadaala ak'abaana abazannya obugoli kadaali nga twabeerangayoko mukolo gujja waka awo omanya tekiriko ggwe olina kusembera musumba okulaba nti eyo bridge ebaddewo oba akawuzi ako bakakutula awo no tubadde tukomye era nga tunuulira ebira byonna tusobola okuba nga tuyitamu okutereeza naddala amaka gaffe kanyala kuyingira mu maka gennyini yesebo kati tuli waka bane tutukuze obufumbo bwaffe awaka ennyombo tuzikendeeze mu maka munda saidi zombi tuyige okusonyiwagana kikulu ekyo okusonyiwa munno yesu yakikola kyaggwa can't change endu emaze okulaba mu bulamu bwange nti there are things I can't undo sobola kuddayo yesterday nenkyusa kya happenings ejjo tozana kuddayo mu ssaawa 3 ezaleero nebyenjogedde mu kusooka nga program etandika sikyasobola kubikyusa era yabulidde dda ye olwabulidde n'ajjako n'agenda kyawulidde there are things we can't change. Yes. Yesu omusajja yayenda omukyala yayenda yazaala ebweru yakukuba yakola atya yakuswaza tagenda kyandowenga kati tutereeze tutukuze tusonyiwagane naye n'okusonyiwa n'omuntu naye nga yemenye kikulu nnyo naye omanyiza ekintawaanya bayibuli eno gyensoma bayibuli eno gisomye okuva ku kava paka ku kava emirundi egisukka mu 5 nga ngimalako olwo naye sirabangawo bantu bagamba nti osonyiwa kwenenyereza nakinoonya nga noonya ne nga mukama oteeka okuba ngena wakyogerera nti omuntu omusonyiwa kubanga akwetondedde bwe nakizula nti mukama talina yakyogerera nebuuza lwaki mukama teyakyogera bwatyo yalina ensonga era okusonyiwa tekugasa oli gw'osonyiye okusonyiwa kugasa gwe asonyiwa kutya kubanga ddagala eri gwe buli lw'osonyiwa Ruthi n'ogamba nkusonyiye gw'owona tera nnyo okola illustration y'ensiri ensiri bwekuluma n'ekusiga malaria
okulinda ensirene gyekwetondera okwowone ojja kufa naye olina okufuba okulaba nti oflashinga malaria yona ave mu mubiri gwo ng'ogenda omira eddagala nga bakuba empiso nga bakusaako eccupa nga bijja mu malaria yona oba ensiri yeetonze oba teyeetonze oba erimyo n'omulala tebikyakukwatako gw'oyagala kuwonako okusonyiwa ddagala eri obulamu bwaffe ebirwadde ebisanja bino bipressure byani bi ulcers kusiba gatukugumuntu gamba nonde sidimo sonyiwa nebwa okusonyiwa tekuyamba oli kuyamba gwasonyiwa lyeddagala eri kusumulula lyeddagala eri kuzza obujja n'obeera waddembe noddamu newenjoyinga obulamu kuba olusi guganya okusonyiwa abamu n'okumanya tebamanyi bali eri bo benjoyinga gwolyeeno weetuzza omuguwa ogamba kangwe esibe mu bulago Ruth ono ajja kundaba nti kati neetuzza omuguwa guno tulabe era bw'ataneetondere gugenda kutuga gukutte ng'ali wali yeye kubaka makeup kayingidde kikuganyirira aseka so twejjemu omuguwa ogwo sonyiwa munno tandiko omwami saamu omukyala w'ekitiibwa omukyala saamu omwami w'ekitiibwa mulekeraawo okwevumira mu baana mukomyewo embeera ey'obwakatonda mu maka gammwe gano maka gammwe kwegamba beera nga kikuwa eddembe okuba nti oddeeka eri omukyala akwagala naawe omukyala beera n'essanyu erikulaga nti nno eka gyenzira oba omwami akomawo eka naye yeesunga okunsanga yaleseeyo ekyebbeeyi kye aliye yavuga jjaamu alinga omulalu agamba bannange njankisaye nga tekinnawola tukomyewo embeera eyo obutuukirivu bukomewo mu bufumbo bwaffe essanyu likomewo muddemu mulye breakfast nga muli mu kisenge ekisenge essanyu likomewo mu kisenge ababadde bawudde ebisenge Christmas eno mukomeewo ddayo mu kisenge va mu kisenge ky'abaana mukyala gwe musajja gwe abadde tayaddayoka ddayo eka Christmas eno abaana bakulabe wadduka awaka omukyala wamulekayo n'abaana olina gy'oli eyo mu kazigo n'akawala akato mulya kaashi nkwegayiridde musajja gwe manyi baakunyiza omukyala yakuvuma yakola ensobi naye Christmas eno kola shopping ddayo eka ddayo mu makaago okay tolina za shopping ddayo eka abaana bakulabe osanyuke n'abaana bo omukyala omwetondere muddewo mutandike bujja musobola okuddamu ne muzimba ekintu kino musobola ate fe abakazi tusonyiwa mangu musobola mukazi gwe osobola okusonyiwa omusajja oyo musajja gwe osobola okusonyiwa mukyala wo ne weerabira ebintu ebyo n'ogamba okay let's do it again kulw'abaana let's do it for ourselves, let's do it for our children, let's do it for God. Tukikole ekintu kino tukitereeze tubeere n'essanyu tulabe obuwanguzi osobola okukikola oyinza okuba weetaaga help jangu nkubuulire ebisingako wano ku lusi betwogera wano eno eriyo kati abayinza okuba nga bali ku live chat bayomba oyo naye katamanyi byantukako kankubuulire ate kambabuulire kino saagala mulowooze nti nno bwe njogera bino nti ewange banyambula engattoole bansiiga ebizigo nze nawasa malayika nange nawasa mukyala era naye yafumbirwa mwami ngakasa alina byabonyebonye olwokuba yafumba ewange naye njagala kugamba kino nti ebimu naffe tubirabyeko amaka tulabye obuzibu bwago tubuyitamu naffe enkya neggulo era sira ono kugamba nze neewunya abantu abali bati sina kye neewunye ebintu byonna mbirabye bisoboka abantu bafudde abantu balwadde abantu bakoze batya naye bw'oba olaba nga wakyaliwo windo etereza ekintu kino gikozese omwaka 2024 tutukuze obufumbo bwaffe tutambulire mutukirivu tambula ne mukyala omutwaleko out twalako omukyala out mugendeko musanyukeko abaloza baletaga wetaga sente olwaleero osobola okusalawo nti Christmas eno mwabalowooza nti kutwala abakyala mu kyalo siga Christmas tebagiselebratingira mu byalo byewammwe omukazi n'ayoza ebintu okuva ku makya paka ku makya n'afumbira abantu kyalo kiramba ku mulundi guno gamba ntwala mukyala wange nze naye fekka tugende celebrating holiday tusanyukeko tujjukire okuzaalibwa kwa Yesu nze ne mukyala wange nga si kika kyonna
okumutwala eggulu mbalala yeweyima wayo nayo neyo walungi naye kati omwaka guno mukoleyo ekyenjawulo kumwebaza mutwale nga muli babiri mwekka bw'oba owulira nga gwe oyagala genda wammwe mugambe kale kati gwe tiketi yiyo genda e Dubai genda egindi ebyo si byabagagga okay kale genda obeere lwoyagala sanyukako nga bw'oyagala oyagala kugenda wa nkuwaddeyo gigi n'etaano oba munaana bw'aba yagala kubeera yekka nga olina obligations mukyalo ezikwetaagisa omukyalo ono mukolereyo ekyemusanyusa amanye nti no nafumbirwa omusajja wange ono bannange mbadde ku mbaga mbadde ne ku funerals naye mpulira abantu beboogera ku mbaga ne beboogera ku funerals n'olaba omuntu nga talina kyayinza kwogera ku mwami oba mukyalawe ng'afudde era lumu nagenda bampise tera okubuuza abafumba ekintu kino nti singa leero olunaku lw'olusembyeyo okubeera omulamu omwami we agenda kukumisingako ki mukyala we agenda kukumisingako ki kikyanakeera ekyanagamba singa omwami wange abaddewo singa mukyala wange yabadde wano sandiridde ennyanya zibadde sandi base mu buliri bujjudde ettaka sandi baddaawo nga sina gwe nnyumya naye tebandinvumye bwe bati nga mukyala wange waali baako ekintu kyokyusa mu bulamu bw'obufumbo bwo nti singa osigaza nnaku 5 zokka mwaka guno gwokka gw'osigadde okubeera omulamu omuntu ono kyanaakujjukirako agambe naye mukama wampa omwami kale yayira obunafu buno naye ate kino wabuliddwawo akibikka okiwulira wabuliddwawo amejaringa to this sanza abakyala bangi nagamba nze ekyanzija ku basajja si kuba nti naye omwami wange bwe yavaawo natunulira abasajja bonna bendaba nga siraba ayinza kumejaringa to that man ndaye abasajja bangi bafiiriddwa abakyala baabwe nogagundemu wase nagamba sina maanyi ga ntalo oli omukyala yali ampa emirembe yali antegeera yamanyi bw'aba yafa kambeererewo siina gaddamu ntalo kankuza abaana bange lwaki osobola okubeera omukyala oyo omusajja gwagamba siddamu kukwana mukyala mulala osobola okubeera omwami oyo omukyala gwagamba baaba mwami gundi agenze kankuza abaana sidda mu buvuyo bwa bintu bineeno kubanga obadde wa mukisa gy'oli omwaka guno n'ogujja 2 tubeere abantu ababeere omukisa eri abantu baffe katonda yatukwasa abantu abo katonda yakukwasa omukyalo oyo ng'ekirabo katonda yakukwasa omusajja oyo ng'ekirabo beera omukisa eri omukyalo oyo eri omusajja oyo atambule ng'awulira nti musajja eriyo ebintu ebimakinga abasajja okufiirika ddala ayamamaan omusajja okumuwa ekitiibwa mu private and public kimuzaamu amaanyi n'omuwaana n'omwogerako ebirungi n'omugamba nkukiririzaamu kyokisobola osobola okufuuka MP gwe nga wagenze ku kalulu ka Uganda wano Museveni omuggyako gwe nga wagenze ku gundi wano eno osobola okuzimba ekizimbe ekyo ne bwambereko oyo Biden oyo tobola wanja akaddiye osobola okuwa akalulu kwegamba n'omuzaamu amaanyi abantu ffenna twetaaga abantu abatubirivingiramu aboogera ebyobulamu omwaka guno nga guggwako yogera ebigambo ebyobulamu eri omukyalawo eri omwami wo omukyala ali mu myaka 45 muyite bebi agambe ayisaanye nga yegwe bebi wange mmanyi oli kitonyo wagaana okukula naye nga mukazi wattu enkanya zizze naye mugambe nkubulire onemeseza nze wagaana okukaddiwa oli bebi wenodda butyo ninga gwe nalabye ejjo kimugambe kimujja wala kimuzaamu amaanyi ensi Yesu yalina ekigambo kiyayogera n'agamba nange ensi eno erimu ennaku naye mugume empangudde bw'aba Yesu yagamba nti ensi erimu ennaku nga eri mwana wa Katonda ate nze kati ate olwo nze omukyalo oyo alabye ennaku ku lulwo muzzeemu amaanyi musiime tera ku bufaane bwemwe kubisa nga mukyali bato nga kakyali kafiga akabeere kesimbye omugambe naye bannange ate katoba ndaba ate osinga obulungi businga kati okusinga wanene bwali mu sini yafo okiraba olungi ennyo kati ate okusinga wali eri yatoba oba kale singa ono ate asinga oli kwegamba mukazi wattu addemu amaanyi omusajja oyo ebintu bikyagaanya okukwata byakusiba byebikutuka mugambe nkubuulire ojja kukikuba naawe abasajja ensimbi zaffe zirwayo wootuukira ensi okuwulira oyogera abantu bakuwulire tubaddewo mu nsi muno emyaka mingi nga tebatuwulira nga kyenaanza kugamba nti jangu oyogere kati batandise otuwulira kitutta emyaka omusajja oyo muwe chance naye ajja kutuuka ekiseera ng'ayogerera $billion okuba nti ayogerere n'abantu muwe chance
teri atandikira ku top batona abatandikira ku top era nga families zali ku top niye abasinga tuva mu average families bintu bya kuyiya kwasolinga yoingira ekibuga ngotomanya transport ofunya amukuleta naye akuzayo gena nero gakanyingire bwe binagana nja kwite wende yawo nzire yeka kwegamba mukiririze mu damo believingire mu kintu kino wakiyingira okibelievingiramu damo kiwe chance give it your best. I believe in giving something your best. Bwekigana you know you gave it your best ogambe mukama I have done the best I can. This is how far I can go. But before you do that, give up. Before you give up, give it your best. Give it your best. Omukyala omwami emufumbire miwe nunje nnyo omukyalo oyo mubako ko mugulira okatwali nga kake omugaye kano nkagulidde gwe mugenze ku pate bagabye bukukiz bagabye obufubye nkoko ekifita nkoko ekimu kisibe mu napkins okikube coat okitwalira omukyalo omugambe ekifishiro bampadde kimu naye nagenza okulaba nga siikirire ku kimala omukyalo munja ngamba nti nkubuulira ebifi by'enkoko mutamwami wange byayetera mu kooti bye bikyasinza okumpomera akijjayo nga bakimuwadde ku makya ku breakfast nga kulikono n'obugambo nga akireesere waggulu n'akyogererako naye nga omukazi akira n'abagumba n'agameketa gonna kubanga alabya ddala nga bannange kalala yatukola nga ebintu ebintu byebisobola otusanyusa ng'omanye emyaka gyayinza okufumbirawo so twala ekifi ky'enkoko ekyo ng'okisibe mu napkin twala ka sweet yako twala ka chocolate yako twala akatambaala ako baako kyokolera munno mugambe yakagambo mukubireko essimu mu ttuntu omugambe mukyala mbadde onenkulowoozaako oba oli otya abaana bakola batya oli otya n'ekirala bannange tuleme okutambuliza obufumbo ku baana abaana bagenda kuba n'obufumbo obwabwe babalekewo nammwe mukole ekyammwe. Better close to your husband yagenda okusigalawo better close to your wife kati nze sirimba kagataata wange okiwulira siriiyo gyali yatoba bulamu bwe nange kati ntoba n'obwange so bano omuntu gwogenda okukaddiwa naye nga abaana bagenze baganye okuva ku university abaana bagenda ku university badda buli agenda ku university tadda buli agenda okujja tadda kati naye bano bagenda bano bagenyi bali temporary bayitamu buyisi awo bayitawo buyisi era bayakusobera nga badda buzzi ku mikolo kati omwami oyo musonyiwe sajja bingi ebitutawanya size kuwolereza basajja naye bingi ebitutawanya obulamu bw'ekisajja si bwangu ngera bwolaba n'obwekikazi buli mu struggles abakyala balina needs nyingi nnyo alowooza ku nviri nze katolwazisazeeko bwenfuluma ekinabiro nfuluma bufulumi sirina kyendowooza kigenda ku muntu kubanga teziriiko sirowooza byagenda ku bantu kuba sirina kyentekako sirina kyendowooza kyabulagu nzo kyenteeka ku feesi yange kiri kyemu galubindi zino zokazokaze nyongera teyosiraso nzijjako nenjambala empala nesati nenkolaki nenfuluma waka naye omukyala alina akazigo k'engalo akafeesi ak'ennyindo akamatu kugamba ebigere asigaye ebizigo birala ebyolubuto birala kugamba omukyala yeetaaga ebintu bingi to be a woman tubikolera mmwe omusajja gwe siimako mukyalawo tera okubuuza abakyala ngo omusajja gunoga ngo mwami yakola byenga ovaayo eka yawojogedde ki mugambe mwana tu bulijjo olina akabina bwe kati kugamba mujikize nti akabina kansobedde oba leero kabadde katya ebbeere litandika okulira banga lyotalabangako kwegamba munno muzzeemu amaanyi ate nga bambi katuto olunaku yakedde 12 yavuddeyo 12 mu saloni akanda kunyonya mutwende wange jayo omutwe gugwagejja siima akaviiri k'omukyala lipstick bataddeko mu siime siima ayambadde engatto mpanvu we tajambadde kubanga ayagala kwewanika ayagala kulaba ng'omulaba nti anyugambe you look gorgeous kugamba muzzeemu amaanyi ebigambo by'obulamu by'oba osiga mu mukyala okyoyagala abeere kimugambe omwami wo musige abasajja tustrugglinga n'ebintu bingi mutulaba waneeno nga tutambula nga abasobola bambadde amasuuti ovuga emmotoka nnene naye nga munda eno ofa oli empty abakyala mbabuli abasajja bangi mubalaba balabikanga abakiina abalina byonna naye nga anoonya omuntu tobalaba abasajja bangi baswalidde mu buyumbayumba buzigozigo obwo naye nga gyasanze ku kigambo ekimuzaamu amaanyi gyasanze omuntu amugamba sanyusa okulaba saabasajja kadubaale namuwaanawaana nagamba omusajja nava mu lubiri lw'ennyumba n'agenda eno gye bamulabaga kabaka ozze kyogamba daddala ozze okakasa oli wano gwegwendabako nasako nakalulu n'aziramu ku mazina omusajja nagamba abange olabanga omusajja avudde mu lubiri lw'ennyumba kubanga ayingira olubiri olwo nga terina amugamba kuliko ku bibuuzo by'abantu
naga asima busimi agaye musumba webale nnyo emboozi olunaku olwaleero mpitirivu naye kyenjagala okubuuza omusajja afuna birungi ki mu bufumbo kuba ndaba abakazi bafunamu musomesa nnyo ku migaso omusajja gyafuna mu bufumbo somesa nnyo ku migaso omusajja gyafuna ku bufumbo kijjeewo obutabanguko obuyitiridde mu maka naddala ensangi zino nze nsamba ebuyikwe kibuzo kirungi nnyo omukisa ebayibuli gyensoma nze ebitabo byala simanyi bayibuli yegamba essaala z'omusajja tezituuka wa Katonda kugira ngo omukyala asanyuse omusajja yawala essaala zo ziyitemu okole ebintu ebinaabeerera bufumbo ng'omukyala ateredde omusajja ofuna stability obufumbo bwowasa ofuna stability okola ebintu ebiriyo otandika okufuna challenges ezikuzimba obulamu bwo buzimbibwa abasajja bangi muli eyo kyasula mu kazigo kuba tonna bakuwasa opangisa kubanga oliawo olowooza ebyokola byebimala naye bw'onoowasa ojja kulaba how your life will be tripled because abakazi bano Katonda yabateekamu ekintu ekimultiplyinga abakazi baliwo ku multiplyinga omuwaka seed kamu nakuleetera abaana basatu oleka 10 lwa nnyanja n'osanga kugamba they have in them ekintu ekimultiplyinga yenna ayingira mu bulamu bw'omukazi otandika okubanga obulamu butandika okulinnya eddala otategeera kubanga ono omukyala Katonda yamusaamu kiringa bwolaba nti obulaba oil nti bw'omuteeka mu kitambula ekibadde kyekuuta oluteekawo oil ekitoka kitandika okudduka emisinde abakyala alinga oil gwotuka ku mashini ebadde ekuuta eti ng'ekalabuka n'eryoka obulamu bugenda kutambula ku speed abamu beeralikirira expenses bannange spendinga nnyo you can't spend much when you don't earn much Leo wacha kati olusura nyumba ya milioni 2 kubanga omukyala bwe yajja ne income yalinnya kati olino because onaze ku multiplyinga bulamu bwo kubisaamu obulamu bw'omusajja butandika okutambula mu ngeri y'okubisaamu bw'oba n'omukyala akukiririzaamu akuzaamu amaanyi akusonyiwa nagamba you know what let's do it again so emigaso gy'abasajja mingi nnyo era abasajja bolaba batuuse ku top bano bamulaba batandise zikampu bwobulamu bw'abasajja abali successful always 95% ojja kumusanga nga there is a woman behind it. Ono yetina ali wakiso agamba nti thank you so much for today's show. I left home 6 years ago after knowing I'm pregnant. I didn't tell anyone why I was leaving, but I was sure my mom knew why. I later told her, and she even helped me after birth. I always feel the guilt every time I remember that time. Haven't had even a kuchala, but it's something I've always prayed for. I'm hoping to learn how I will go about it. With my BF. I am Tina in Wakiso. We are 5 girls. Her third. My elder sisters also have kids, and we are all in the same situation. Yes. Bali awo ebimu byateka kusabira ne mwenenya kulendagana ezo ne mutandika okutereeza lwaki mwena mu end up bwe mutyo muzo kuza kiri ku musajja yekka naye naawe ate ojja kwesanga ekyo okuba Sara kyogera ku TV ziri secular yakyogera ku TV zino kubanga abantu bagamba basalira musango naye ebintu ebimu biri spiritual era wesanga nti aliko obusibe baba mukyala asanga musajja aliko obusibe era ojja kwesanga n'omusajja gwayina naye waabwe tebakola mbaga bazala bazaze basajja bakyala be batyo kati ne mujja mwesanga ne mukola akatogo kyovala ebiseera ebisinga ngamba abantu buli omu mutule mukole spiritual mapping y'obufumbo bwamwe mulabe naye kati yegwe omu bameka baali bafumbiddwa yegwe omu bameka baali bawasizza kati olwokuba kitegeere nti ono omukazi si kuba nti mubinyola ensonga lwaki oganye muwasa ewamwe tebawasa abamu tukiteeka ku basajja gye tugenze oba abakazi be tuleese nti baleka ekizibu naye nga bw'otunula bwekuba kuba mukazi olimugamba mukazi ono tikubanga muyombi naye ngaokukuba kuli wamu ngeri yasinga okuba n'omukazi okuyomba okusinga nekuwo naye nga tebamukubanga ledde oluyi okitegeera oyinza kuba ovuma omusajja ono nti omusajja ono ye mubi ennyo naye ngeri abasajja abakoze ebikolwa ebisinga nebyomwami wo naye nga mukyalo tamuvumangako
naye nga gwowo ayingiza buyingiza ngatto munju bwati n'olyoka omuwalabula kati gwolemeddwa okutegeera nti okuyomba n'okuvuma ekyo kikwa kiri waffe tuvuma tetusaba basajja kitiibwa wakitegeera kale ebintu ebimu ebyo tubireeta mu maaso ga Katonda ne tubyenenya n'asonyiwa ne tutambula ne tukyusa obulamu tubala teranyoga abantu everyone deal with your demons totunulira bizibu biri ku munno diri n'ebibyo weebuuze kiki ekinze kintawanya n'obusungu nvuma nyomba nwana diringa n'ebibyo first Tutereeza gwe gamba Mukama ntereeza nenenya obusungu nenenya okuvuma omwami wange okumulangira ndabye abantu bagoza tebalangira bavuboka osanga omusajja nga mugagga naawulira omukyala nga kana kasujuke kawaleta katukoli yako koliko konvu kakuono mudachikemu Musuba agambye nti good morning, I am in a relationship with someone we have been together for a period of 5 years. However, ayagala kumpasa but is not showing any interest in creating a relationship with my family, and yet me, I have created one with his. Agamba nti nsobola kukola ntya because I don't think kijja kumakinga sense omusajja okumwagala out of the blue kumpasa nga talina backup from my family. Please advise. Kati oluusi obuzibu buva wano abakyala ne batuba tubakwana ajja n'akulaga nti nze tebakufuma engozeyo leeta nga nyanvu kati n'otandika relationship nga family togitadde mu kitiibwa olwokuba oli mulaavu kati kiseera kituuka n'oyagala omusajja wasenga family y'ekitiibwa naye nga gwe wajjambula ekitiibwa era nga banya abadala bano abawala abato todeetinga nga oyingira mu munaana oyita mu madinisa amaka ewammwe oba otyoboddeyo omusajja tayinza kukyala wantu wamanyi nti ono omuwala tabadde na control yonna sooka ng'oyingira mu relationship laga nti osamba zadde b'ekitiibwa kabeja sister kumukulu wange sinza nze kundaba nga neekisingira mu kkubo okitegeera omusajja kijja kitegeeza ajja kuba naye kati ntwalako ewaanu ofanya naye kubanga akulaba omussaamu ekitiibwa naye bagamba atwalire abiri wa banze binkolako bulamu bwange kati ate omaze obayisaamu amaaso oyagala babawa ekitiibwa laga family togisaamu ekitiibwa omuntu asobole okujjayo togisaamu family ekitiibwa togisaamu family maaso okiraba so kati mutandikiraawo n'ekirala kyogereku abawala abamu balinda abasajja be babagamba nti njagala naawe okuwasa oyinza okirindira emyaka 2 5 mugambe no wategedde mbadde nsaba ensonga tugitereeze mu ddiiro toyinza kungamba mbu wewe tutewo omusajja ozaddeyo abaana ate era olinda aproposingire mu baana abo bakuzaddemu nze ngamba omugambe ate nomunange wategedde kati kino tisigenda kulinda proposal za ku street na mugundi ezo za abaana batandika gwazadde abaana yanjula ensonga njagala kumpasa nzigalawo ne kino ayagala help my number is 0782 yes 410075 704 410075 jangu tuyamba abaana abawala bano ate ayagala okunkubira I'm a professional counselor